Omuwendo gw'abaana abawala abawanduka mu masomero gweyongedde mu disitulikiti y'e Mubende ng'abakulembeze bagamba nti kino kiva ku mbeera abayizi mwe basomera ssaako ebbula ly'ebikozesebwa eri abaana abawala naddala nga bali mu nsonga. Embeera eno esinze kulabikira mu bitundu by'ebyalo ng'abazadde baavu ensimbi bazinoonyeza na mu biwato ng'amazina tebasobola kuwa abaana baabwe ebyetaago byonna. Okusinziira ku mukulu w'essomero erya St. Kizito Madudu RC Kwesiga Maxim nga lino lisangibwa mu ggombolola y'e Madudu n'abakulembeze b'amasomero abalala bagamba nti embeera eno eviiriddeko abayizi naddala abawala bangi okuwanduka mu masomero, ekintu ekigootaanyiza ebyenjigiriza. Tulina abawala abalinga mu 3 okuva ku primary 4 abali mu biseera byabwe ebyo, naye bwe tubadde tutuuka mu kaseera muwala bw'atuusa ekiseera kye wiiki yonna tajja kusoma kuba talina byakozesa ebisobola okumubeesisa ku ssomero. Ate nga kikosa ensomero y'omwana olw'okuba omwana bw'aba alwadde ezo nnaku 4 mu mwezi azimala takoze eki tazisomye. Okomputingamu mutaamu almost mwezi mulamba aba takoze eki tasomye. Wano abazirakisa okuva mu Pan Africa nga beegattiddwako ne bannamikago abalala babadde mu kukuza olunaku lw'abavubuka mu disitulikiti. Bannakyewa okuli Oliver Mutesi ategeezeza nti bakoze okunoonyereza ne bakizuula nti omuwendo gw'abaana abawala abawanduka mu masomero gulinnye. Netukunga abavubuka nga tubagamba musigale mu masomero musome bulungi nga tubawa ebikozesebwa ebyo ebibaleetera okuva mu masomero kubanga buweekula yaffe eno efulumidde nnyo mu statistics oba mu kunoonyereza nga kulaga kife tukyasinza abavubuka okuva mu masomero oba abaana abawala n'abalenzi nga bava mu masomero olw'ensonga ezimu n'ezimu. Ekisooka byonna abawala bava mu masomero olwakuba tebalina byakukozesa mu nnaku zaabwe ez'abakyala. Abalenzi tebalina ngatto. Abaana batuuka mu ssomero n'awulira nga bimutani mwana atambula mayiro 2 ku kigere n'agamba nti nfaaki n'abivaamu. Yaakulira okulambula amasomero mu disitulikiti y'e Mubende Everest Mutebi ategeezeza nti kituufu omuwendo gw'abaana abawala abawanduka mu masomero mungi naye nga kivudde ku bazadde abatakyalina bikozesebwa by'abaana baabwe olw'obwavu obubayonka obutaaba. Kituufu abaana abawala bangi mu buweekula bava mu masomero olw'ensonga nti batona byakukozesa nabo bagenze mu nsonga. So tusuubira nno palizo ze batuwadde zijja kuyamba abaana abawala okubeera mu ssomero ate basome bulungi. Ate abafunye engatto bonna abaana tusuubira nno tekigenda kukuuma buyonjo bwokka, tekigenda kukuuma bulamu bwabwe bwokka wabula n'okwakuumira mu ssomero kubanga basobola. Era omwana weekanga afunye bipapula bigoyegoye ng'ebyo ng'eddaffe bitwakozesanga byo tebyaliwo naye nga babikozesa mu ngeri kale eteri ntya mwana n'omugamba kyoze bulungi batasobola kitukuza nga gwe bwali badde. Benedicto Mulondo ne Enoka Tumusiime, BBS Terefayina gy'otobadde. Weebale nnyo Benedicto wamu ne Enoka bwe tweyongerayo